My name is Atuya Blessing Angel. I am in P7 class. I study from Kemboma Primary School, and I am the girl who was found in the video riding a bicycle when it was raining. And the reason was because I needed to help my parents in doing the home chores, like going to get the things from the garden where my mother was. Bali kujjukira Mukama Katonda, abalogo baligamba nti twakusabira, ab'ennugu baligamba nti twaliwo, n'oyo ataakuwa kyakulya alijja n'agamba nti oyo ye mwana waffe. Bambi omuwala yalabikidde mu katambi ku social media naddala mu kutu gwa TikTok, yasinze okubeera nga kapostinga ye Tune Kigezi, yamupostinze mwana muwala ono ng'ali kagaali eno maanyi ga kifuba ey'abasajja, ng'ali mu kubeera ng'ayambadde uniform ye n'ebbaga ku mugongo ng'asotta akagaali mu kire ky'enkuba wakati mataba ge yabadde ayitamu wakati mu luguudo, naye ng'akulaga ye agenda ku ssomero ku kagaali ke ng'asotta ng'enkuba emukubye. Mukama Katonda nga wateerabira banaku bw'atyo yamujjukidde. Akatambi kageetinze viral, abantu bangi ne batandika okubeera nga bakalaba, n'ab'emitima emirundi basobola okubeera nga bakalaba. Nina essanyu okutegeeza nti Sheila Gashumba ffenna gwe tumanyi obulungi, bangi bamuyise malaaya, toyambala bulungi, obugoye bukunukirira, simanya biki ye yavuddeyo n'agamba omwana oyo ngenda muweerera wadde ali mu P7, ngenda muweerera paka bw'alimala okusoma ku university. Oyo Sheila Gashumba yakyogedde n'agamba mwana muwalo era wa P7 agenda muweerera senior 1, P7 n'agenda gimalako senior 1 paka ku senior 6 ne university azimuteekemu ssente paka mwana muwalo ono walimaliriza okubeera ng'asoma. Obugalo bwa Sheila Gashumba. Godfather ye yabadde amusuubiza omugulire eggaali amuggyeko oyo maanyi ga kifuba, ate si amugulire kanene akagaali ak'abawala akataliiko kwegamba. Mukama Katonda nga yakujjukize kugambye n'abalogo bagamba nti twakusabira sooka owulirize obutambi bunene. Nze ntera olaba abawala nga bavuga, waliwo eggaali ezo ziba ne chenja nga wano wali badde omuti mu kifo ky'omuti okuba flat, omuti ogwo gukkamu wansi. Kubanga omuwala ono avuze eggaali eno n'anzijukiza ebiseera bye navugirangamu eggaali nga nsoma.